Fille yasooka n'atulaga gaayo ono mu posti ye emu nga kyali ono bamubisse face yali mu kooti ndala si yeeno wadde enkola yeemu. Ku mulundi guno ogwa Valentine saagalowooza nti ekimuli kino baakitaddewo buteesi Paul. Ekimuli kino kireka babadde bakutte bya ddala kuba sooka otunuulire feesi ya gaayo ono ng'atunuulidde Fille. Oba Fille yabadde alina okuba nga naye amutunuulidde. Kati bye tukyebuuza omanyi abayimbi bano bazannya nnyo zikatemba zaabwe mu vidiyo ne bajja ne batuwuguusa naye ku mulundi guno ntandise okufuna feelings endala kuba n'abaniga bano be bayita ba smart wire. E Kampala wano ba smart wire bo tebatya kwetulusizaako ki bomu ono omukyala wadde bayawukana ne bawalina bbaawe era ebyafaayo byabwe kiriya okitegeera. So Fille kansabe wekibanga byalaali essanyu liraga nti weeriri si wekiri kyenda bandooza kyemulabe yeeka essanyu liraga nti weeriri n'omuvubuka wo omupya ono nze simumanyi nnyo era ngenda noonyereza nyongera omumanya naye ebifaananyi bwe bityo ebyatambudde sayidi eri katisi alaga nti ekintu kiriya ne Caroline Maka namubalaze yejjo naye ne Fille sayidi eno alaga nti simayiro kiriya obulamu butambula okitegeera. So katusooke tubateekeko amaaso mpola mpola abo nabo tulabe gye kiggweera. Omusajja yamusooka n'amukweka feesi ku mulundi guno yamulaze ye katisi namubalaze jjo nga yeebaza ebitenkanika nga yeebaza omwana oyo Caroline Maka nti mu myaka 3 bukyanga yamulonda yali almost afudde naye kati essanyu naye kwatudde. Ndowooza olaba essanyu kati kibalansinga sayidi ne sayidi kibalansinga. Tuwe Honorable Namboze weebale nnyo producer ono ye mubaka wammwe Honorable Namboze Bakireke the Bakirekes Valentine weebatyo wekyabadde ensasage emukono mu ddiro ly'omubaka n'omwami yabadde amukwasa ki watermeloni kiki kino bimuli kale bannaye laavu enyuma ono y'omubaka owokubiri eyavudde era naye okulaga nti Abannayuganda okuba love. I thought that no one desire this honor more than Henry. Okitegedde mbuye yagenza okulaba mu bonna abasajja gwe Giovanni Bale muyiga ebintu bino laavu eno. Kale omukyalo oyo nze buli mulaba mu kawiru kyeya nze mbale simanyi nti asobola n'ofukamira so kunzirizeeko wali ku Honorable Producer Kisubi. Omanyi Producer Kisubi gw'otegeera ebyobufuzi omukyalo ono mulaba mu kawiru kyeya mu nju ng'ayimiridde bannange munsaasire nze. Ekirala kino wangambye kimuli so kati ekyababaka kikyukamu ku bino eby'abaana abeetega kino okiraba nti kyaddala. Ebyawaggulu byavudde mu nnimiro straight away biri fresh. Kale ye laavu eyo kati eno laavu ya kikulu oba ezze buto kati olwo kye bayita laavu okudda obuto. Honorable Namboze n'omwami Henry. So webatyo bakivibingidemu kati nga tugenze kuba Sekajugozi. N'omukyala yali mukyala w'omugenzi Martin Angume ekyo tekirivaawo mutusaasire bannange tuba tulina okiyisaawo mu kitegeere. Ono yali mukyala w'omugenzi Martin Angume Julie Angume waatyo ng'ali n'omwami we Sekajugo ku Valentine ebimuli bwe bityo tya ebifaananyi ne bimyansuka. Sooka onzirize ku Sekajugo omukyala yasooka n'ayanjula kifaananyi mubijjukira ekiboga. Yasooka n'ayanjula ekifaananyi ng'omwami abuze teyajja ku mukolo paka omwami we yamala ne yeezuula n'alabika mu mbeera kati laavu egenda mu maaso. Kirungi nnyo tuwe ku abaddaddako awo Nalumyanso abaddaddako y'ani awo gw'obadde otwadde producer awo. Tukyali mu mood za Valentine oyo ye Bad Black ng'ali ne baby we. Omanyi kati bano bo baba babebi abatuufu bano kye bayita babebi abatuufu. Ogenda n'olabira ddala nga emyaka nga kwegamba ejja Bad Black ku gyono ng'olaba nti kuliko ejja baby ne maama oba ekitegeera. Naye nga nabo Valentine tebagyerabidde akafaananyi ako kanyumidde mu mbeera nti Bad Black akyalina nno n'amabanja agabadde gamutwala speed okitegeera. Amabanja mwagala bawe mabega ge nabatuusaako naye nga Valentine ekyanyuma ebitagambika. Kale tukkiridde ewaba binde bagandeeba erinnya ly'omwami lyannema naye nga yo Ray P n'omwami
mwogedde bingi naye omwana agamba tebigula mmere akyalemeddeko era nga nabo ebifaananyi bya Valentine we batyo we bafaananye mwami Bindeeba pose nga kiriya. Okay, tugenze wa Don MC Kapata ono omusajja yabakubanga yali hip hop Don MC Kapata ate ye ekintu kya Valentine teyakomyawo muzipeke ne kichi yakitutte ku level y'okuproposinga badanki abaana bano bakola ebinyuma ebyo bye ngenda okukola omwaka ogujja ku Valentine y'omwaka ogujja bye ngenda okukola ebyo byennyini nnumya abayaaye okitegeera naye omukyala kyekyo kiriya sooka olabe ekintu ekimakinga olina okufuna ku mukyala nga akusinga obuwanvu tolaba laba Doni MC gyakoma laba omukyala gyakoma American height twakula tuwulira mpulire kakati ozirabira ddala ate olaba nti omukyala portable ajja mu kiteeteeyi ajja mu dress so ndowooza Doni MC embeera mugiraba musajja waffe engeri gyagikuttemu akasuuti kiri era kiraga nti kapa eno kyeriko ekitegeeza era nga Doni MC kiriya simanyi wooli ewaka wano oba okyali yeeye Bulaaya. Tubaleetedde omulala Navio Kigozi n'omukyala Navio ayagala mukyala we ebyallo y'omu ku bakyali ababangadde ne bakyala baabwe era nga kati essaawa eno ekintu bakikwasiza maanyi bo batudde mu ntebe ya bulangira era nga bw'obalaba nabo ne banyumira ka red and black. Tubagaliza bisinga abo producer twongereyo omulala waabaaye ekifaananyi kimu bibiri bisatu ebikyaliyo tulabe Valentine mode embeera gyekola ki gyekivugiramu so webibanga okay abo bakyali basekajugo bonna baabikoze awo mu mbeera nga we yafaananye so Valentine yanyumidde abantu bannange beetanyumidde simanyi kikyabaddewo naye nga gwe kyoba omanya omwana atuwadde ekifaananyi oyo bamuyita Ben Ganta owa Gantok City ng'ali ne Nikki abajjukira ebya Ben Ganta mu lockdown mubijjukira omwana Fiona nga yalemera ku Ben Ganta ku bbega lya Ben Ganta nga letumanyi nti aliddamu ofuna essanyu mwana yaleeta omwana oli nakati mukyagamba nti omutwe gwali gwa Ben Ganta omwana ne yeesiba ku Ben Ganta